Swaba Kasumba abadde anywa enjaga. Tagitandise era abantu abalaba mbu baba bali bamulabyeko kati. Tagitandise kati. Swaba Kasumba atandika onywa enjaga nga akyakola mu Owino. Waliwo ebintu ebimu ebiraga obubonero bw'abasawo abafere. Era bw'obirabiranga osanze omusawo akugamba nti agaba eddagala ly'ababbi. Ate ye ewe waliwo basecurity bana. Abakuumi ab'emmundu. Kati bano abasawo jjukira beerimbikamu nti bawagizi b'NRM. Bonna akajegere. Era olwawo osanga ow'essabo nga tawagira eri. Nga wanuupu. Baba batono nnyo. Ne baba akyogedde aba yeerimbika beerimbisi. Kati essaawa eno yakulonda. Bano abaatutono bemadde mwogerako abaatutono bali mu kuŋŋaanya baweze ennamba. Bwe baba bagamba abasawo Abaganda bagenda kusinkana gundi president. Swaba Kasumba abadde mwavu nnyo gwe kyoba omanya ng'embeera gy'ali mwambi. Era mutonva amakomu kugamba yarisivinze miliyoni 3 awo. Transfer gye yakoze okuva mu Man City okugenda mu Manchester United. Okusakula n'enjogera nabo nti emiliyoni 3 zamukutte era ng'okumukwata meeting yamala wiiki nnamba nga bamutuuzizza ng'abasomola Kurani nga tagirina. Gwe waawunya nnyo omuntu kwe batikkira obusawo Obuganda nga tebamutikkirira ku kiggwa oba mu mbuga wabula ku siteegi y'abayimbi. Ye red flag esooka. Muli ku kivulu kwotikkirira omusawo. Kakati bajjajja baba baavuddewo awo ku kivulu. Swaba Kasumba omwaka yaguguddewo era nga ye kati sawa zino akola atya Omanyi ono kakati ngenda kukola special request nga tuli wano ndoza mu mwaka guno nga gutandika olugendo kusoko graduate kigendo soko bawo ngenda kusaba omwami ali ku kamera ajje kuba baliko banywanyi asoka nnyonnyole Swaba Kasumba oyo tumutandikiremo. Masembe va ku kamera jangu wano. Masembe je jangu. Masembe yali akolanga ne Kasumba. Nga tebatengana nga bali aba amanyi Kasumba okuva ku E paka ku Z. Masembe soko je. Masembe soko. Bana amita nafuko mukongozi. Tuizo okubaliriza. Tuizo omaliriza. Nga bamuyisenga mukongozi. So kati Masembe wana abazze n'amalo tunnyonnyola. Tugenda kutandikirawo tuloza tusobole okutegera embere yavudiddeko Kasumba kye yakoze kituufu kikyamu tulyoke tutandikawo omukola omugira. Baby Rich. Naye munywanyi we. Bonna bantu bono. Baby Rich munywanyi wadde. Tulira ddala wano. Kirungi neje yakubye leero omukulu gye yadduse. Gundi kanzu. Tutandikirewa. Tuli wa Swaba Kasumba. Yani. Ebyafaayo bye ebitonotono. Omwaka nyinza okuba sigujjukira ne Swaba Kasumba. Y'omu ku bavubuka abali mu kibuga abali bakola mu Owino abagagga. Abalina mu kasente. Gwe wali mu Owino? Nze nakolera mu Owino nga ntunda sikaati z'abakazi. Wamma kye batozivaako. Kati ebbeeyi era omukazi mutunda nga kati yayambadde yagu mu kitundu ayambadde y'ebiri ayambadde ya 10. Wamastalinga. Mbimanyi nze ndaba ndabi. Swaba Kasumba. Mwali naye? Twali naye mu Owino. Nga Swaba Kasumba yali akolera ku Park Yard. Eno gye bazimba? Nga alina emidaala egiwera 3. Bebe bayokera? Nga gije. Nga mu Owino ajja n'asuubulamu. Era Swaba Kasumba be bamu abaalinga babeerawo abatonda first. Nambe mwakimayo ekya first. Mbo omuntu asala endibota. Kategori y'abo abalonda first bati bannatuuka tasala. Ebibasokoteka mwezi terede. Tesumulukuka nga tali. Kitegeeza abawa amaanyi. Be basookawo. N'asooka azironda mu abalala abaagala kamukamu. Era Swaba Kasumba ng'ayinza n'okujja ne bamusalira endibota ye buwomu. Bebe we batyo yalonda first.
yaganze nonda first aba businessman yalina emidaala 3 ng'era musiraamu awo n'atandika okuyimba ne bayokya akatale omulundi ogwasooka era teyapowa n'addamu n'azimba emidaala agi gyali 3 emirundi gye bayokya 3 bwe bagyokya n'abulamu kaawo nga bakubyewo ekibaati aja okuzimbawo n'afokasinga mu music. Amis Kigundu we yamaliriza okuzimba amu eyo eyaliwo paaka yadi n'ayita abamu abaali bakolerawo bateese era wootunulira enamba esinga abamu wajjanga n'osasula emyezi 6 n'akuwaayo 2 gya bwereere. Swaba Kasumba bamuwa dduuka ddamba ku bwereere Amisi teyasasula wadde 10 yalina n'egali agamalala awo ogundi evuddewo bagooche emidaala gyaggwawo paaka yagiggwawo. Swaba Kasumba bamuwa edduuka limu ku bwereere. Swaba Kasumba addayo ewa Amisi amuganja njagala kupangisa gana ganinaanyi apangisa amaduuka amalala 2 aweza 3 ng'agagazija gonna gali geriraanyi we gati. Swaba Kasumba Muowino yali asuubula kasavu kanyama afokasinga mu shaliya ng'era Swaba Kasumba alinnya ennyonyi nga yeetikkulira. Awo olabira mbu Swaba Kasumba akasente yali akafunye ng'omuvubuka nga tali bubi ng'era abeeramu n'akasente ng'era agenda n'ayimba. Swaba Kasumba mu kwewolawola wano nga omanyi mbu abasuubuzi bikwatamuko ne weewola. Swaba Kasumba osowe zitandika okumukubira naye nga so nagwa muliba eziyinza okuba zimukuba ye nga y'omuntu olw'okuba mbu Swaba Kasumba yeewolanga naye ng'okuzzaayo lutalo ng'ate yewoze kuba liba waajo watambula kati weewola ku muntu osinzeeyo dduuka amaliriza alijjeeyo. Swaba Kasumba watandika okwabikira abakira. Swaba Kasumba bamuwaako ku mmotoka. Ani amuwa emmotoka? Ono omusajja weeno natunda eddagala. Ono yali yawasa Sharon. Saddam. Yamuwa emmotoka. Swaba Kasumba agivugamu emyezi 2 akomawo agamba wampa emmotoka enfiira ku kkubo. Era ajja mawulire amukolokota. Emmotoka tetwamanya gye yabulira. N'ebyo byonna Swaba Kasumba obuzibu bwe buva ku bwavu. Swaba Kasumba ayabika mu bwongo. Swaba Kasumba atuuka ekiseera kye kati yali oke. Kuba Swaba Kasumba yasulako naawo ku gundi ku two ways ku loogi nga waasula kati awo simanyi oba yali akyasaala kuba yasulawo ebbanga eddene awo ng'asula ku loogi. Swaba Kasumba yagendako eggulu ewasale nsebo yali nnyo mukwano gwa Maulana and Rain ng'ekibagatta ddiini era ndowooza Swaba Kasumba y'omu kubasinza okukuba emikolo gy'abasiraamu abadde afuna. Naye ye kino kyonna tuyinza kuba ffe tukiraba mbu yagenze mu ssabo yakoze eki naye ebiseera ebisinga eddiini yaffe etugamba musabire nnyo omuntu abaddeko ne ssente n'ayabika. Kati Swaba Kasumba alina okubeera nga abaali bamwetoolodde oba n'ewaka tebamusabira. Nange saamusabira olw'ensonga nali maze otegeera mbu Swaba si mulambulukufu. Anti Swaba Kasumba muteesa ku 7 ku 8 aba amaze okyuka. abadde alina obubonero byakozesako. Swaba Kasumba abadde anywa enjaga tagitandise era abantu abalaba mbu oba baali bamulabyeko kati tagitandise kati. Swaba Kasumba atandika onywa enjaga ng'akyakola mu Owino. Kati abantu abasinga abanywa atuuka ekiseera waba alinamu kasente asobola okwerabirira n'enjaga eyo. Abadde akikozesa. Naye kati yatuuka ng'ayabise nga n'ekyemisana talina ebirowoozo ng'abigattako n'anywa nnyo nga mwavu enjaga ya 5 ku 100. Kati okuba emiti eno oba amaze ozzoliga.
nga bw'olaba Kabona Jumba ennono oba kaŋŋambe nti nno okongojja empewo yonna tebakusoma era bw'aba bamutikidde nti abadde asoma bufere bw'aba bamutikidde nti abadde asoma olwo abadde asoma bufere obufere bwe bayiga bwe basoma era noga nti bakutikidde obusawo oba osoma bufere kiri ekyobuwangwa kubeerako lubaale oba kibe balonda be batula omuntu kujja omukongozi otegera kyenkugamba era olumu taba na magezi gonna gagamba nti nsalawo taba na magezi gonna gagamba nti nsalawo mbeere kino kati agamba nti nze bamutikidde era ayagalirawo okutandikirawo okukola kakati abadde ayiga byakiyaaye kuva ku Kabona Jumba era oyinza okuddamu olaba ekitoogo ku peva oyinza okuddamu okulaba ekitoogo ku peva ndowooza kati mujja kuddamu olabe ne kakonkomaza mawaka yalengeera nga kali eri Katangaala muyinza okuddamu kalabe wakasumba kakati obumu ku bubonero obw'omuntu omunanfuusi mwami oli muzeeyi abadde abwogerako muzeeyi Masembe omuntu ebiseera ebisinga obungi nga wasuubiza tatuukiriza aba amaze okulaga akabonero k'obunanfuusi omukulu ono bagambye abadde simu lyaz'amaanyi asula Kenya kakati wabadde alyaz'amaanyiza nga talina kyakangakangisa nakyo kakati ate bw'anaateekako nga nti bajjajja bagambye sikuwa era oyinza okulabako omuntu omulala afudde naye ng'aleese ssente kuzambulula nebagaa nti bajjajja bamututte ontegera kyenkugamba kakati tayinaawo bukakkamu oba bugumiikiriza ye nga alina kibuyaga oyo si wampewo oyo wa kibuyaga talina wadde ettondo lyakawewo kakati sikakasa nti alina wadde obugumiikiriza obunaasobola okugumiikiriza kyokka ekisinga okubeera ekyennaku nti bazadde b'omwana ono baabale obudde bamusomesa eddiini bamusomesa eddiini kakati ate omuntu kati omanyi nti no mu famire omuzadde ayinza okubeerawo n'agamba nti kanondemu gundi ono tufunemu ssenka ekitegeera kati nebuuza woba wali onyumizako ne Swaba Kasumba nebuuza ennyumya gyagenda okuba nga atandise okunyumya kubanga abadde ayogera bibiri bisatu n'ateekamu walaayi awo n'ateekamu nabbi yagamba awo n'ayogerayo ak'oluwalabu abadde bwatyo bw'atambula era nze nabadde surprised saagala kulimbira bwereere nabadde surprised okulaba naye simanyi oba omutwe gwe gutambula bulungi ennaku zino ndowooza mwami David asembeyo omupangisa omanyi yapangisa abayimbayimba mu kyalo yanaatunnyonnyola kubanga abadde ayimbya mu kyalo nyina gye nagendeyo eruwereyo munda mbandi eyo ga David agankulagadde ku dduuka kunza atolaga bangendeyo kuba ndoogo yewoba bayimbi b'omukyalo so gwe weewuunya omuntu abadde nga Allah kimu bibiri nabbi abadde ajulizaawo nnyo kyokka nenzijukira omanyi nyina mukwano gwange omwana oyo ayina eddiini bamuyita Sekabuza ife abeereyo Mbalala ku Swada naye yaŋŋamba nti bw'obanga ajumya n'omuntu n'olaba nga yerayizarayiza nnyo akulembeza ziki nabbi yagamba yakola ki naga omuntu omwegendereza nga abeera mubbi naye ebiseera ebisinga obungi sakitegeera naye bwe yamala otuyitako eyatubba neŋŋamba kati Swaba ono muzeeyi waleese ebyafaayo bye nenjijukira engeri gy'abadde anyumyamu nga kyangu okusuulayo omuntu nga kyangu okusuulayo omuntu akayina kale ate kyamukola obubi we yeewola kuba kalungi abatasaaga amaduuka ne bagatwala kakati nze ndowooza simanyi kyamukolera kuba naligambye tumusabire naye yagambye nti ate bw'avanga eri bamutte ate endagaano ezo z'olaba enkola ez'omumwa olabanga ez'okusaaga
naye zibaza ddala okiwulira kakati lumu alikikola era naafa nga alowooza ye yabadde ali kipayopayo kyekiriwa omuntu omukulu ng'oyo abakyakwatibwa kipayopayo omuntu eyasoma neddiini okutuukaawo oba yabadde era atabuse naye ate n'ekyokubiri oli kyaleeseemu kibadde kimu ekikulu nti abadde munywi wa njaga omuntu anywa enjaga tebakola naye pulogulaamu omunywi w'enjaga asobola okuyita wano nakkirira n'agamba nti tukomawo tugende ku Clown Japan agenda okomawo n'omugaa tugende ku Clown Japan n'abuuza eyaawa kuki nalabye yabaddiza nejjubba za so nalabye yayambudde entalabuusi n'ekkanzu n'abizinga ne bamwambaza ekkanzu kubanga eri teyabadde ya muleera eri yadde ekkanzu ya mujumba nambaza ekkanzu y'omujumba kati katulabe gyanaggwera ne bamutikkira ensiri kino ekyogamba ensimbi eŋŋanda ennyingi ennyo mu bulago kitegeeza olwofuusa omusawo muganda ebintu ebyo byonna byabadde byakupangirira naye bwe kitaba ki balina gwe bagenda okubba ojja muwulira mu maaso awo tuli ku swaba kati ye bamweyana lubowa kasumba swaba kasumba erinnya yatutte lya Devi ekisooka nze njala kugamba bazadde temuggwamu maanyi kuweerera abaana nga mulowooza bajja kubeera nga faaza swaba kasumba baweerera abasobagamba nti omwana wange njagala ayige busiraamu abeere nga Kurani agimanyi mubaweerere bino bye mulaba tebibamala mu maanyi kuba tunagenda nti mu mbeera eyo ojja kwekanga nga ebimu tebikoze bwe mumutemyetemye okusinza ku babeera naye nze sirabyemu wenyinza munenyeza kubanga ekisookera ddala bwe bamutemyetemye embeera yonna yogenda mu maduuka okutunda sikaati yali musajja olaba ng'agezaako okukola omanye embeera y'okukola eyo etuleetera ebintu bingi David Komono yayinza okubuulira zinamusangako awo ng'alina gwabanja miliyoni 4 naye nga namulabangaawo ng'atambula nga simulaba bwazitowa 4 naye David Komo ng'alina ssente ze omusajja naŋŋamba era naliagala omuganda lwaki tewambuuzaako ng'omusajja yamuwola miliyoni 4 agenda akola ekivulu ng'oluusi ne David Komo ayina ez'ennya ng'oluusi naye alina okuba nga ayinza okuba ngamba nti gundi ayagala muwe 4 naye mpaya 3 nyongereko nga naye alina oluusi weyakola ki weyagajja oli ansabye 4 ninawo 2 3 7 naye naafu ne waddanka nemmeka kati mu mbeera ya Gasumba eyo ey'ekivubuka eyo tabadde mukulu nnyo bw'omutunuulira abadde olaba nti yali yeeyiyayiya ate si ye yekka era n'abalala oyinza obbala nga basibira mu kamera abalala ne basibira kati embeera y'okunoonya ssente ebeeramu ebizibu ki bingi kyova olaba osanga omuntu agamba nali mu matooke neva mu matooke nengenda mu ngatto nengenda ekibuye nendagawa oli nagana nategeka ebivulu nembeera mu mayimbi nembeera mu maneja ebyo byonna kukola ki kutetenkanya naye ekikulu otetenkanyizza otya byotetenkanyiza tebigenda kukosa balala wetegedde kubanga awemenyeddeo nina abatambula mu matooke abatambula mu katale singa baali bakosa abantu singa kati bali ku mpingu oba okitegedde naye batambula emirimu negigaana sente nezifa ne bakola ebirala amaduuka nago ne gabeerawo ebyo byonna mbeera yakutetenkanya kankubuulire zirakugambako nti nze saavanga mu makomera naye nga byalinga bivulu n'okitegeka wali nekikusala n'okitegeka wano nekikusala David Komo namusanga agobagana n'abantu Dankani ono kati yakyusizza ayina byalimu naye naye byabikutemeratemera osangayo ebizibu oba kitegedde kati kibayita okuteteganya ssente kubaamu ebizibu bingi nnyo kati bali abamunenya biri nze ndabawo yali atetenkanya kati ŋŋenda wano w'amalira wayingide wano w'amalira waliwo ekkomera tayitayo eri nakuba nagamba nze bemba njogera ensonga abantu mbabuulira temuseka wano waagize Kasumba awo awayingiramu kale mulimu abagaggawaddemu naye mulimu ekkomera wano wazze Kasumba wagenze era tayitayo erimu owino gye yabuzaabuzanga sikaati teyayitayitayo eno gyabadde agamba ngenze kuyimba n'atajja
Pideka ayogera nti okola ne program samunana jammeka wano waze wagenda okumalira wano mu kusawula wano wazibu waliwo ki wano waliwo ebizibu ebitagambika alo sadaka ekisooka waliwo yerangiridde waliwo abali mu gavumenti abamutunuulidde abajjogera ng'alina gwazikubyeko nkera bamulumbe na mmundu bamukwata empingu bamusibe empingu kuba wano mu Uganda ebyo nabyo weebiri abali mu bitongole bya gavumenti nga baketta abafere abazifu baketta abo abasawuzi wasawudde ennamba emu wamugyeko sente ze mu bukyamu oyo n'agenda ne bazimuggyako ebiseera ebisinga abo bangi nnyo tubalabye bamalidde muki mu makomera baseeka umalu bamalidde mu makomera lwakwagala kuyingira okugattagatta okwagala okugoba ensi n'obutakkiriza nti kati kino kiganyi kantambuye ku peesi yange kubanga kali nambe mwana akyayogedde nti ziri ziba mmandwa in fact okusawula kwedda bwe kwali naye ate nambe mwana nakyerabidde ab'ennaku zino bafere emmandwa tezikyaliyo bano beeyiiya bweyiiya njiyiza ntya nambe mukyayogedde kituufu edda nga wabaawe ekikwogererako ne bano ab'ennaku zino tewali biboogererako akera bukezi ndi mukati wantamye ng'agenda mitiyana oba ng'agenda Kammengo oba ng'agenda Kammengo gye banzaala ng'atandika kukola ki ate si abo muzeeyizeeyi nga bagamba omuzeeyi akola muzeeyi mawa ogitegedde kakati bwe sente bwe zikuggwako kankubuulire ng'obadde okola emirimu egyo notasettling agamba nti speed kati kangicontrolling otandika oyingira ebintu ng'amasabo otandika oyingira ebintu by'okkuba obuyondo otandika oyingira mu bintu ebigenda okola ki okusena abantu batobye n'ensi nze nkubuulira naama kino nakikola kiganyi nakino kikoze nasettlinga n'agamba bwenfuna sente kati mu mirembe nja kukola kino kubanga abakimanyi era nze ndowooza Father Kasumba yandibadde alemera ku kyokunoonya sente addeyo muki mu busuubuzi bwe kubanga oli agambye bulungi nti yali abutegeera buki bulungi naye eno jazze eno ayolekedde ekkomera eno ayolekedde ekkomera ojja kusawula omuntu debiko ayagala ennyo omusawula mulogo wadde mukwano gwokoze sabo agambe ne Father Kasumba ono owekange nga debiko magambye sente zange zimpete byakola mugerezaako bugereza ye Kasumba si Gashumba Father Kasumba nze ndaba byawukana kakati ebyo byonna agenda bifeesinga eno jazze talowooza eri gyabadde akwata sente z'abantu n'atagenda mu mikolo abuuze kwani gyabadde agenda n'agamba swaba nsonyiwa munnange saasobodde emmotoka yakoze eki yaganyi wano bagenda kumukwata bamusibe kubanga essaba eryo lijjiramu abalina emmundu ng'oli yabbisiza mundu naye alimu okweraguza ayagala akola eki kumusiba okumulagula mulimu agenda okujja nga ye sente ze byayagala omuwe ayagala bikole ky'oba olaba nti gundi olio nefa gundi tugende empola osiramuka leero enkya n'osaaza oba abaddeyo mu system ayinza oba nga abadde akirowooza naye ekintu kyagenzemu tukkirize agenze mu kyabufere tayina yadde eddagana n'erimu lyagenda kutabula tayina wadde gwagenda kusawula n'ogu n'omu naye ensawula ennaku zino engeri gye yagenda mu kifere agenda afere naye yegendereze kino kyayingiddemu alabire ku Brian White ekimutuuseeko bw'amala okulabira ku Brian White ajja kulabira ku musajja omulala ono yenno yali ayise oba mudduwa yali asawula oba yali ayise mudduwa nawe gwali kusawula ate yagenda mu basiraamu kati omusiraamu akoze kakati ye yennyini asawulanga bamweya nasawulanga abuuza abo omusajja aseeko mu malondooza yakadda yakomyewo akyaliyo bamusibye olowooza biggwa kati oyo gyagezaako okugendamu
ategere nti ebintu ebyo biki bajjajja babiri bali si byangu era yandisigadde mu mbeera eyo gandi kanonye ssente nzire mu busuubuzi naye wano wogenza oyiye ngo mutuufu tukize tugaane biri byavaawo ebyaddala ab'ennaku zino basawula beeyiya bweyiya bafere mawa kyekyamuleetedde ndowooza kye tuba tugira ye nga ye yalabye ekitangaala oba waliwo ebirala kye tulina okulaba zakozi naggambye nti omusajja oyo ani kasumba ensobi gy'ayina yalema okukkiriza tesente zaggwawo eri bye yali aggambye n'addamu yali olina okukkiriza n'addamu ne yeezimba buto mu kwezimba obuto n'addayo muki mu busuubuzi ekyo kyamulimye kati ekyamuleetedde kino kulowooza nti eri ajja kufuna mangu kwekusaba ekyo kyekyamuleetedde omuntu lowooza okufuna amangu sente zakuggwako yagalodde mu mangu bakulabe nga gweggwe ogendamu ebyo otandika okufera abaki abantu kati ova olaba nti ate n'emikwano gyaffe gino era nze njala okwebaza Katonda sisisinganangako mukwano gwange yenna nammwe benfunye kati bassemakula bembadde nabo yali andinaanyiza bintu byagamba mbu kati mawa manyisa kozo oyo yagira bwati baanuna mu biro bagaggawadde weetambulireko ebyo ate ne wewandize no bingamba nze sikiriza mu ebyo biki bintu naye mbadde ga nti emikwano gino olumu gituwabya kasumba mikwano gye gye gibatwala mu bizinensi eyo abamu oba kitegere kale ono dankandi mukwano gwayinza okuva nga amusomedde bizinensi namugamba bw'ogula kino kikola bizinensi ebiseera ebisinga bantu be bazitusomera kati olumu naawe n'ogiyingira nga yakulaze nga bwegenda okufuna kumbe gwe ogenda kukola ki kakati abo abantu abasomedde gundi kasumba abamusomedde eyo ddiiru tatebwa kubayiye giba mikwano egyo wano waliwo pasita baŋŋamba alina pasita esirabanga kyaki ye bweri music teyatusasula no twalindako naawe lwe yaleetako music we nga tuli ku bukedde we yajja n'ayimirira kadinisa kanawuga we bakolera makeup teyansasula yafubutuka 10 maama isabizi yali muwadde zaali zize naye nze nasembye kumulaba recently comedy story baali bagitutte ku gundi wano we bagijja gundi kuuma Jasmine lwe yawa Shiba ebirabo nasemba okumulaba nayogerako naye ng'alina n'abavubuka abalala yasanga programu bamaze ogikola n'abagamba mbuno alina emikolo gy'agenda okukuba naye nga saawa zaayogereramu zaali nnya nga alina ogenda okuyimba nayagala bamusembeze ate nga bali bamutadde almost abaddirira abasembayo kuba bwatuuka ku stage akyamula nga baagala manyi oba ekiro ekyo emikolo gyali gya kiro ekyo gye yali alaga okuba endongo kuba ye yabagamba banaye munzije gye muntadde kuba nina emikolo gye ŋŋendamu ndowooza n'omwezi teguweze kati nati zibadde awe nsobola okukirowooleza kuba yabagamba yalina emikolo gyagendako ekiro ekyo gyagenda oyimbako era ne bamusembeza ne bamugya line-up gye baali bagitadde ne bamusembeza kumpi n'adduka n'agenda kati nagenza okulaba ng'omuntu yenna waakyusa n'adda mu kintu ekiranga naye akyusizza zeewa ng'eno wamutamye naye akanduka nzirukireko eno okitegeera kati era ne bamukyusa n'erinnya bamuwadde erinnya eddala ery'ekinnansi awo nabirabyewo ebityo simanyi oba kyebayita okuba nti kibi kye yakoze oba ye mu ndowooza yalaba nga kyekituufu kye yakoze siyinza kumusalirawo kuba kino kye yakoze kya bulamu bwe yalabye ng'eno takyetaaga era mu bintu byayogedde yagambye singa bamulaba bajjajja bamulabanga akyusa zeeyo bamutugirewo era yasabye mutugirewo singa akyukanga n'ava gye yalaze ye yasabye mutuga n'agamba ekimukyusisizza ayagala afune asasule amabanja nga bajja omukyalira asobola obba waayo walaba ali mu bwetaavu asobola omuwaayo nti eno kibadde tekisoboka naye eno jazze asuubireyo nabijja kusoboka ajja kusasula amabanja abajja omulaba ajja bba waayo era n'agamba okutandika n'okwolwo ng'ayagala abajjajja bamuyiweko amafuta atandukirewo sawula byebintu ebimu byeyakoze eki byeyasabye ndowooza eno mbate temukkiriza kukola ki kukwatamu kusaazaamu
kati eri gye yagenze bamuwadde obuyinza bwonna agenda atandikirawo okuba n'abakongozi kyobula gye ngambye oli nti yali munywanyi we nti onoogenda waayo omulimu kuba gyeguli kati naye agambye tajja kusobola yasabiddewo era abadde bamutongoza ne bagamba kijja kusoboka era osobola okutandikirawo naye nga kirabika ekiri kino okutuuka omutongoza alabika takitandise leero alabika takitandise leero tekyamukubidde awo n'agamba laddu emukubye ayinza okuba azaagira kuba batuuka okutikira otandike nawe okukola emirimu kitegeeza obaddemu orientation emabegako nga bamu orienting ebintu bitambulawo ebintu olina kukolawo tikirabika nti ebintu abibaddemu ngeno mukyamubalayo naye ng'eri already yatandika dde omulimu omulala Swaba mumanyi dene ebbanga kubanga edda nga nkyali mu kubi w'amasimu yali ayimba nga ajja nnyo mu meeting z'abafaani. Swaba nga muzeeyi bw'agambye naye twabeeranga mu meeting z'abafaani nga bamu ne ssente ze mpola mpola naye simanyi buzibu bwava simanyi na bizibu ki nga obugambye ba ssente zaali bazino omuntu bwazeewola manyi bano abasajja betwewolako ssente ebiseera ebisinga baba n'ebintu byabwe mukuba nti baba n'ebintu byabwe oyakuba oluseke lwa kyayi bwaba n'ebintu byabwe olumu abantu balemerera osasula kati muganda afayinza okuba bwe yagenda mu ssente za liba amaduuka ne gakola ki amaduuka ne gagenda kuba omusajja otujjukire bamusiba nako eruzira ng'ekimusibya amabanja era yagenda oveeyo eruzira nga bamusibye yali tali kyekimu nze nagwe namusangako ne mbuuza Kasumba oyo bweyaze zonna zikweziri nalabanga waliwo emu yali evuddeko nga kale yinza okuba nga kawungeeza eddako aye najja nayingira ebintu by'okufuuweeta omanyi tulina ekizibu kimu abantu abamu balowooza nti bw'oba n'ebizibu bw'otamiira ebizibu bikola ki wabula buli bw'otamiira ebizibu jasi oba obiwumuddemu buwummuzi naye nga olowooza okukirawo bitandikira sina kindi oyinza nozuuka nga byeyongeddeko nga mutamiiro olina bye wayongeddeko kati muganda waffe Kasumba abadde ayinamu obuzibu wakati awo kuba nze mbadde mumulaba abadde akola ki n'ekirala ekyokubiri nga sigenda kulwanya ku muganda waffe Kasumba ono muntu kyamuyingiza obusamize kyoba osooka okubuuza abo nabo bafuuka babulooka mu busamize bakamala okuyingizamu ono yayimba muzimu gwa Nankya omanyi obusamize bw'ennaku zino sakozi bwafuuka bwa TikTok nti abasamize kati bafuuka ku TikTok ani asinga otrendinga abo babbira bakadaama ne baganda baffe abali ebweru omusawo omuganda oba omusawo w'ekinnansi toyina nsonga lwaki obeera ku TikTok ng'oyina n'abayimbi b'ofuba okuzza mu busawo obusigale ng'otrending ontegeera kati kyekizibu ate kye tuyina kuba n'abasamize ababiri omwami n'omukyala ate lwaki oba weeranga ng'okola gw'okozeeko yagamba mawa nti atali mukola yasinga minisitule ya health yagaana bano okweranga badokita bano abamalwali ate bano nante tojja kugenda okwesanga ng'abeeranga olwedde balina ebintu bye batambuza ng'oli balina n'akasente ke bateekayo eri onfuna kubanga bano ate bba abasawo ababiri omwami n'omukyala basimanyi kigendererwa kyabwe kye tulina olusooka okunoonyereza tumanye ekigendererwa kyabwe kyeki kuba nzijabwe gwasooka bajja bakuba mamafiina nga balipira mamafiina okitegeera mamafiina n'abalemera natabaddamu n'abaleka ne bafiira mu firimu yaabwe kati bagenza okulaba nga ssaawa zino balina kukola kibulooka mu bayimbi nti bakwata masekulu omuzimu gwa Nankya namukozesa bye bamukozesa ne banaabeegattako kati bakutte Swaba Kasumba naye bamunyonyodde naye abakoze eki be bamutute nekyenkugamba kiri ekintu kimu bano tebalina wadde kibuyaga era tebakulima Swaba yafunye kibuyaga mbu kati alina empewo wabula kati mu nnaku ntono nnyo omanyi nti obusawo Buganda bwafuuka nga bwolaba amaduuka kati omuntu afuna sakozi we
nga musawo muganda naga kati kanfuneyo basakozi babiri okitegeera ne bakola bulanchi nti nze kati nsawulira Kyengera bulanchi yange nda eri Mukono onfuna bw'otuuka wano eno ewaabwe nga bagamba nno ekyo tetujja kisobola naye omusawo akisobola ali Mukono olaba bwegabira emirimu omusawo akikola ali Mukono olaba batandika okwegabira ki emirimu kati bano bali mukola bulanchi zaabwe kati so naye nze tyendaba ensobi gye yakoze yakulayira kubeera awo noga nze ndayidde bannaye ne mubitabo muzijeeyo ani yakuwandiika mubitabo noga nti mubitabo by'obusiraamu gy'oli omanyi Faruku waliwo ebintu byonna ebinyuma neotambula n'ogenda nga tewali akase kuba neno tewali yakuyita naye obuzibu bwonna we buli ogenda beereyo onywa emmindi ogyongere ku njaga ogw'eddalu ate tutandika ogamba nti omusajja yeeta agenda mu rehaabu ate obonyebonye ffe so nze sijja mugamba nti mwagaliza birungi byereere kuba gyagenda saamutumyeyo naye bano mwami n'omukyala bano abafuuse babuloka mu bayinzi music abadde takola abadde yagwa ekituufu n'abantu badde bamugjamu obwesigwa kyekituufu abadde muzibu wakutegeera oba kweziri oba teziriiko talina wangi swaba nno ate muzeeyi gomba desimainti yabeerako muwino muswaba oyo nze nakolanga mukupa complex nga ebiseera ebisala nengoye yaziteeta wanga omukupa nga ntunda siddi nze swaba ebaayo kyakatalo omulundi ogwasooka naddamu n'apangapanga bakooki ogwokutandika okuyimba n'afumya akayimba kakasookera ddala awo owakooki ogwokusatu awo nakkiririra ddala emidaala ne gisaanawo n'atandika dde okuba nga ayimba buyimbi awo naye swaba we yajja kwamu awo alina omusuubuzi yamuwola millioni zaali 5 ezasiba okuvaako obuzibu swaba yagenda ekyayina agenda okudda nga omulundi ogwalinga ogusembayo nga amaduuka bagasibye gonna nga ssente zigenze zirinnya naye nayogerako nenga nti yafuna ssente okuzitwalayo wamanerenda nga taliiwo kati nayagala azikozeseemu mu kuzikozesaamu swaba ateeka ekivulwawo kalenda kyali kya 22 extra n'agitwala ekigangaza ewaabwe ssente ezisinga zonna nezitokomukawo tezadda ngulu swaba bamukwala bamutwalako eruzira bamusonderasondera n'akomawo wakomawo n'agenda enateete n'amalayo wiiki yalinganga emu ku ziitima biitu n'ataliko okubanga takyagatta bulungi obwongo nga tebukola bulungi wayigiyita mabiitu olugundi nateete awo woteweyaso yamala ondooza emyezi ng'ebiri mabiitu waliwo nebasula yamalawo emyezi ng'ebiri ng'abeera alogojja naawe akubira abantu amasimu ngenda kufa biki nenkolako ne interview yaawe ku Climax awo naye nga swaba kyobamanya asoma Qur'ani eyo nga nagiina ate asoma Bayibuli okuva eno paka eno alina ne bapasita basinga wano akubula ekintu mu Bayibuli n'akula ne wekiri naye olunyiri litandika kati swaba n'agenda nga agatta mpola finally abayimbi sofasa koze abazi bakula ebintu bino bayinza okuma tubamaliza bulungi twalekera ku mugenzi bebidde nti abatubika tulina wano nga tuli mu shooting omugenzi bebidde oyo nagendako ewuwe ng'alina eddiba lya ggoonya lya ttimba livaako ne kuli era ng'alina naawe bajajja be batuukira awo waliwo bateeka ssente era ne ngenda mu migali nagamba ensere z'abajajja wozikwatya mutofuluma eetalo n'engitwala nafuluma era nakati nkyaliwo kuba nali kimanyi nti bebidde wagatta bugasi byeringa agatta nalinga mbimanyi ne tufuna muzeeyi Sebbaale yasiraamuka kati yakoze essabo nayeewe naye yalangirira ne Sebbaale yakola essabo yalikola ne tufuna Hasani Nduga naye azimba Kiggwa e Masaka azimba Lubiri e Masaka naye abantu bano bonna nadde Jamikali kyate kati yayina mpewo ntuufu zezimusumbuwa ye nga ye kirinamu kyadda nnyonnyola Jamikali kyekyagwamu sakoze kaakati bagambye omulimu guno okusiza kwanadde empulira mulya gw'omunkubo Jemba yagubaddemu yadde amutembeeta yamututte ewa omanyi Jemba ne Aliga Jumba baliwe bati
Swaba Kasumba abadde mwavu nnyo gwe kyoba omanya ng'embeera gyali mwambi era mutonva amakomu kugamba yali sivinze miliyoni 3 awo transfer gye yakoze okuva mu Man City okugenda mu Manchester United. Okusa kubadde njogera nabo nti emiliyoni 3 zamukutte era ng'okumukwata meeting yamala ewiiki nnamba nga bamutuuzizza ng'abasomola Qur'ani nga tagirina n'amaana abasoma ne Bayibuli n'ababuulira n'ekiti bagwa meeting zaatuula n'ababuulira n'ekiti bagwa abasawo Abaganda abo n'emirimu gye bateekeddwa okukola nga ye yagibannyonnyola. Kaakati olw'okuba nti bano bassenkulu ne bakizuula nti ono mukenkufu tumwetaaga era bangambye omukulu Kasiko Mutaasa yamusuubiza n'okumuwaayo emmotoka asooka atambuliremukko. So ne bagamba bakole omukolo ajja alangirire olwo wali awazimansa amasa yasinga ssente oyo era ag'omunkuuba agaliwo anti Sakozi kankubuulire ekintu ekiyitibwa okusamirako okulaba nze woba ng'amamiti Sakozi atwali desperate nze nagendako ewaseekawo malwawo nakuba ebiri gyange nga ndagulya mu Qur'ani kanera oba mwami Nambemu yadde agamba nti emikwano gyaffe yekitwanze kyalwange yanzirayo nampalabanya paka Luweero tugenze kunona bugagga nenteeka weegi naye wenatira nti abasawo bakuba yaggalawo kati waggalawo oluggi kati jjukira wono obulako kajani byaga bituufu Sakozi omuntu abeera desperate aba anoonya kakati waggalawo oluggi Luweero eyo munda kati wano mukatuli oluggi lulimu akalujjukira misana kati akanyonyi kajja ne kagwa waggulu kasiisira ng'olengera ekisiikiriza eri n'agamba abakulu bazze musirika naye nga nze akalunyi kajja nalabye ddala ngamba kyali wange ono mulaba ebiri gyaffe atukubye agimaliriza ekyasimye kaseera ngamba ngende ndeeta enkoko yantuma enkoko 7 ne ngamba ono nze mukolere fakitole y'enkoko ewaka era alikumo ne ngamba kyali wange musuubuze ne mugamba kituufu kiri nti kati nze obugagga bwange bukyatudde kasooka enzireyo naye mugamba naye emitwalo gyange ebiri oli akoze eki agiridde ne mugamba akanyonyi kazze nkalaba ekisikizo kyako nkirabye bwe nti kagambye mbu bajjajja bazze ne mugamba bajjajja emisana kuno bba batawummulamu kiki kati Swaba Kasumba lwakuba ffe okutofunanga chance kwogerako na Swaba Kasumba kati olabe gye yagenze agenda kubasolooza amalirize ng'ali ku poliisi kubanga Swaba Kasumba mwogezi annyonnyola asobola okunnyonnyola ekiri mu Bayibuli n'akunyola yagiwandiika ne we yafulumira kyomanya nti abadde mumanyi naye obwavu buno bwamututte ku mbeera ey'okubanga emiliyoni zinaasa tayinza kuzireka kuba ekisooka kya amaduuka go baadde bamugobanga yavaayo nga talina yadde omudaala. Ennyimba za Swaba Kasumba omwaka ayinza oga nti yadde akola ennaku nga 2 ku Idi mu nnaku zino ezisigadde Swaba talina yadde bamubuukinga ennyimba ze era ku mikolo abadde afuna 5,000 7 weebityo naye nga nze ekisooka kya byonna nze nyinza okusaba bakadde baffe bannaddiini abalala abaliwo abasobola okulengera ekintu kino ng'obudde tekinnaakufa oba nga waliwo alternative yonna nga basobola okumuyamba bandimuyambye ne boogerako naye nga tannaba kugenda mu kkomera kuba ekidda wano paati ey'okusatu kati eno esooka agiriidinze n'eyokubiri agenda kusolooza ssente naye paati eddako bano bennyini be yagenzemu olaba meeting bagambye nti ono mumanyi atandikirewo n'okukola kati kitegeeza mu bumanyi bwe bijja kufulika nga ne abasawudde nga bafezeeko ssente bagambye bano atandikirawo okukola yayingidde embuga era ne bamwambaza ebijoloweero byonna embira biki bagambye ono ga meeting yatudde wiiki namba nti ekigenda okuddako
bano bagenda kumusuula mu ntata asibibwe. So wayinza okubanga Academy asatu ziyakutte wamuwayo n'akamotoka twandifunye abannaddiini ne bamwanguira ng'obuli kuba tugenda kuba tukole pulogulaamu endala nga tugamba nti yafeze omuntu ali luzira kuba kyekiddako essaawa ya leero sakozi abantu bano abasawo abaganda awo engeri gye bafunamu ssente kubanga oyo omusajja Kafuko Mutaasa yava from nowhere ne wano tuuseko ewuwe oyinza okugamba nti atunda mmotoka ewuwe oyinza okugamba atunda mmotoka ennaku ziyadde ayina awaadi zagenda okugaba ng'agenda gaba pikipiki simanyi miliyoni 4 miliyoni 2 gundi yalegera kubeerayo ku Mande olunaku lwe yali agenda okukola conference n'afiirwa muganda we yakwata bamawulire n'abatwala eyo Kazinga simanyi bagenze mu mbuga ne babeera eyo gye bakubaganya ne gundi ono owa Bukedde gwamuwa miliyoni 5 n'adduka nazo ono akola ku Bukedde ali mu ttiimu y'abasuuna Beni ne beekuba Kazinga ekiro nanoonya eryata erimuzanga taliraba era bali baagala kumusuula mu mazzi yaddaasi yawona ati obutagenda ku eyo gundi kwolwo so Swaba Kasumba essaawa byajjojja bya mwezi ogwo guwedde ogwa Desemba bya mwezi guwedde bino bya mwezi guwedde ne bawedde oyo omwana miliyoni 5 yabayo miliyoni 5 3 2 ne bagenda nga bagenza kugulawo mbuga oli watuuka n'agamba ono osobola okufuna ekidyeri ekinziza nga tewali yadde ebbaafu naye ng'ekimukomyawo tayagala kuba lupi njawulo kuba lupi ye yamutwala lupi ono wa sita lupi ye yamutwala era bangambye awaadi oba zeyakoze Kacumbali yawangudde pikipiki nga munnamawulire we asinze okumukolera yamuwadde pikipiki lupi miliyoni 2 lupi miliyoni 3 omulala miliyoni 2 eyazeeko miliyoni 1 otuuka wa Kafuko Mutaasa ng'ayina kabondi k'emmotoka kalambaawo buli kika kya mmotoka ng'akirinawo okakasa nti lubaale w'abaana ababiri takola ali Gajumbo yakolako ekivulu nakirangako ne wano kyali ku Labonita enkuba yatonnya okuva ku makya nga bajja tebakutte enkuba we yabanga ekyamu bwe tetwafuna yadde omulema olaba ekintu ky'abasawo n'abaganda temwebuuza bagaggawala batya sakozi abantu abalina emitima emigumu ngaffe abali wano amukaaga abatudde batono nnyo mu Uganda omuntu abeerawo munne najja n'amugamba kati kangu ekyokulabirako tulina munnaffe wano mu myezi 5 oba mu myaka 2 emabega abadde mwavu nnyo kati essaawa n'avuga emmotoka miningi ebi ate bagamba y'omu era abali mu kikwekweto ky'okusoma kati olaba wajja n'agamba nti nnambeemu olaba nze munne nagenda bugenzi wa gundi n'akola bw'ati ne bw'ati gwe ne bwofunayo miliyoni ezi ng'olaba akugamba akiri yakamala okukisuumuka essente azina nga ne waaba yazijje akugamba twagoba ssente ezo ne bigaana kaakati we bigaana nengenda yalina mukwano gwange nantwala ewa gundi ono gwayogerako oyo akola ki kanawe nyini balinamo babulooka otegede ate bo benyininyini bekolako ekibolooka bannaabo oli olumala okugaggawala bwe pa ng'akugamba gw'olimba muzeeyi gwe laba kyano ya Faruku laba eyagundi kasoobaamu eyo enzikiriza n'ogikkiriza nga bakumaze kati bano abali esente be bamu n'obalaba nti omuntu asobola okwerekereza n'agamba nti eza Museveni z'abannansi sijja zitwala ez'amasabo sijja kukola ki zitwala naye ng'abantu bonna baba ne bannaffe abatuperereza oba kitegedde kakati tetukyage yagenda olaba ono gundi muyimbi munne akoze essaba agenda otuuka eri nga timba k'oyita ku luguudo n'agamba baka ŋŋende nkole ki bannaffe bennyininyini betubeera nabo bw'otaba mu mutima be bakusuula mu oyo sitaani oluusi gy'ogenda okukolera ki okufunira ebizibu ate kati bano abasawo jjukira beerimbikamu nti bawagizi b'NRM bonna akajegere era olwawo osanga ow'essabo nga tawagira eri nga wanuupu baba batono nnyo ne baba akyogedde aba yeerimbika beerimbisi kati essaawa eno yakulonda bano abaatutono bemadde mwogerako abaatutono bali mu kukuŋŋaanya baweze ennamba bwebamala bagambe abasawo abaganda
bagenda kusinkana gundi president abone Gashumba majjo tambulira kasumba majjo tambulira mwajjo okubeera olabe kati ekikwekwete ekyo Katonda bwakuyambanga n'okiwona abasajja batumatiza babannaffe. Olaba waliwo ebintu ebimu ebiraga obubonero bw'abasawo abafere era woobirabiranga osanze omusawo akugamba nti agaba eddagala ly'ababbi ate ye ewe waliwo basecurity bana abakuumi ab'emmundu osanze oli agambye nti nze lino eddagala ly'enkuwa bw'oliteeka ku dduuka letwa babba naye gwe ogenza otuukawo okunona eddagala osanzeewo abamilitale bana bakutte emmundu nga oli ku turiga kalagira ddala nti musawo mufere. Lwaki nkugamba ekintu kino? Nze natuuka ebunyalugulu eyo nga nkyasuubula amatooke eyo bayitayo Katerera ne baŋŋamba abantu baakuno abanyalugulu bano balaba nti tobayita bakusaaga tokola ensobi eno konze omwana mbuulira ntutte kati nennamuza ku musajja ku lusuku lw'amatooke nanga agenda ogalambule okuva mu katawuni ya Katerera ogendayo ng'emasholo gye lwali ng'ovanga wano ndowooza n'ogendanga ekyengera bwe ngenda nennambula nangamba ogagula mmeka ebbeeyi nenjimugamba ne mugamba naye ngenda sooka kujjamu manene amatono tulyoke tugakuba ensawo nanga kati kyoba okola genda otememu manene gokka nengenda nentema mu lusuku enkota 2 mu 3 nenkomawo ku dduuka ne mugamba jangu tubala amatooke bamaze ogakola ki ogatema n'ogasomba tugasombye tugabale tugatikke nambuuza otemya ameka ne mugamba sinagabala nanga agenda ogabale bw'omala ompe wano sente zange ogatikke. Omusajja teyajjako ku lusuku yasigala ku dduuka ali naye mbala amatooke omwana yaddamu okutwala nanga nti nambeemu gabale bulungi buli lyobalajjako akateteme ng'okasulawa wali kubanga ne muyitamu wadde erimu emmotoka tejja kuvaawo wallahi era ne mbala amatooke ku bunkenke obw'enjawulo ne ŋŋenda nempa omusajja ne mmala okumuwa ssente naŋŋamba genda bwe nakomawo oluutu okugula amatono naŋŋamba ge watwala gaali matuufu senga tegaali matuufu naalibadde nategeera naye kati genda oteme gali agasigalamu ogule ki teyalinnyayo nogaa teyagabalaako nze yabugaa nti zibadde 2 naŋŋamba ekiwulira anti eri gye nkugamba osanga amenvu awo ku kkubo nga bataddeko akapanenti ga 5 naye toyinza gajjawo n'ogatwala nga totaddewo ssente ate era ozisangawo kakati nkulaga ebimu ku byenjawulo ebibeera mu nsi mu bantu ab'enjawulo kakati ate teyeerangirira nti nze ndi mulogo okitegeera wabula abamuliranye bagamba nti oyo muki gwe wawunya nnyo omuntu ku batikkira obusawo Obuganda nga tebamutikkirira ku kiggwa oba mu mbuga wabula ku siteegi y'abayimbi ye red flag esooka muli ku kivulu kwotikkirira omusawo kakati bajjajja baba bavuddewo awo ku kivulu gwe batikkidde gwe beebuuzizzaako otandika ddi kakati n'okutegeera lwatandika si kwakulonda kw'abajjajja yalina okusalawo kati empewo zinaamukkako zityo olwo empewo za Kashumba za bufere za bufere butya kubanga abamututte bo baki bawonyane n'abamututte obusawo bwabwe babwogerezi bafuka bavijja bwa busawo bwabwe era okulaba nti simanyi jjajja gundi akola simanyi senga gundi akola nga bo bennyini bebeeyogerako tewali abawa bujulizi nti nze bamponya era obujulizi obuliwo kubakolagana nabo bugamba nti twabulookinga wano ne tutwala gundi ne tufunayo ssente kiwulira kakati naye swaba wabula kye bamulabyeko era kyekisinga kubanga nze nali nkayanyeeko naye awo ku bintu by'eddiini kye bamulabyeko kiri kimu ayina akiri era tajja kuwa ng'amaze okuteekako irimu ye toyinza muwona
tomuona kakati awo abanagenda kati nosasira ba David abagenda kati ogudde koyo ogenda era nsasira abagenda mbasawo ulira bajjajja bemugenda tukamu kati fe tubidde omukisa tumumanyi ate anamugwamu nga tamumanyi ajja gamba ate eri nasanze bakola kubanga ovanga ku muntu omusawo naye nga n'ebyensamanyi bingi otegeera ayekuma n'okumanya kakati yoyo Kasumba tawusobola kumuwona agenda kubba abantu naye bajja musiba omanyi ayinawo magye ye talinawo poliisi byega bituufu ayinawo magye kakati kakinda bukyayawo kimubuuza amaaso wogenda ewali Gajumba Gaweesa ennaku ezo yali akaana ku intaneti nga bamubbye ettaka n'agamba abbye ettaka lyange simanyi lyalirira simanyi kameka singa tolizza ogenda kulaba kakati kyekibuuzo jjajja gwe ngeri ojja ku intaneti n'osabira kulya ettaka lyo omuntu akomyewo ettaka lyo ng'olinga agati agenda kulitika mu mmotoka alikuletera alikuyiiraawo abasawo abaganda bonna boolaba Sakozi bayita ab'amaanyi bayina amagye waka gabakuuma na poliisi kati Sakozi ono nga bagambye nti ne bampa olumu kukwata abasawo baganda baffe anti bonna mbasolooza ayinza kubampa twagenda awo eggayaaza ng'essabo liriko ekkufulu aga Katonda mu ggulu nga nina mmotoka erimu nga ntwala ye mugagganya alina n'amaduuka awo galingangaana kakati ne lutuuka nze Kasajja jjajja ne mugamba omulabo oyo tasobola kubanga akola tetusobola kubanga tugenze mu ssabo ate nga liriko ekkufulu nanga ngo kigenda okukulemesa tokkiriza ne mugamba okukkiriza nkwagala nnyo naye webaba nga bajjajja ebigali babisibira na kkufulu kakati sere banazindeetera batya omusawo yajja awo yali ku Salama Road awo n'atunza abaana ebintu olukyalo lwa Fulomego lwalinga naye mubiri gundi bainvesta baali bajja tumanyi yamutunza ennyumba yamutunza ennyumba omusajja oyo w'oku Salama Road oyo omusawo nze jjukira twagenda yeera omusawo n'aleeta keesi awo ng'erimu $1 ne bampaako $100 nange agenda okivungisi nengenda ku mukwano nga kiramu sadda nagamba ate nonya ssente nzifunye wenakuba nagamba tugenda kufuna sente ne mugamba nze zino zimmala byagenda okufundikira nga ennyumba agitunze aswala nawali wali weyadda weyapangisa awo ngogenda ku kereziya awo weyadda n'ennyumba yagitunda yayira ne famasi egayaaza nayo n'agitunda kakati Sakozi omusawo nga yakunnyonnyodde Swaba Kasumba engeri yalinamu n'erinnya kati ebizibu byabadde bingi nnyo kakati fulaba okufuna ebizibu ebingi n'afuna waawummulira nga mulaze n'okugenda okusoloza seramulaga ekitone kyo era kiri wano waliwo omanyi omuntu omwavu kimuze kyeyadde agamba nti tusabirenga nnyo omuntu yali afunye abadde alina ku ssente ne zimuggwako okubanga tumukumaakuma abeere wamu Swaba ebizibu byabadde alina bamunnyonnyodde wagenda okufuna ssente era nomulaga n'ekitone kye wekiri gwova okugamba nti ate gwotusinga ku byoyogedde era otandikirawo kakati obwavu Swaba bwamutadde mu leve ey'okuba nti essaawa yonna ogenda mu kkomera era yafundikidde agamba nti omuntu yenna ayimba ennyimba ze talina copyright yonna gy'aba amenye ayimba ennyimba ze handi Swaba yalinga akunyonyola ennyimba zayimba nakulaga n'ekibi ekizirimu lwaki aziyimba naye nga ekintu wekityo wekitambula bannayuganda abalwanira eddembe ly'omuntu ali mu kulyazaabazibwa Uganda Police mwenna abantu abamanyi Shakib n'empisa ze n'embeera ze tubasaba muveeyo muyingire mu nsonga eno ya Boss Mtoto ne Shakib. Boss Mtoto wallahi billahi tallahi okimanyi bulungi nti omuvubuka Kemi yajja n'akukuba lwakubanga mwebaga ku mukazi y'omu oba ku mukyalo oyo omukulu y'omu. Wallahi amazima ogamanyi Boss Mtoto gwe nti Shakib takulinako buzibu wadde mubadde nga webbanga
ng'olimuko era ng'omulaga oli mukwano nnyo gwa Zali era n'omulaga nti gwe tewali ali kusiga okulambulamu bwa Zali kubanga obaddewo mu mirembe gya Zali gyonna mu baami ba bonna bonna obaddengawo era nga tewali n'omu akuggyawo era n'omulaga nti Shakibu yani ali kuggyawo tajja kunadda kuwolani n'abaleka era nga muli bamukwano. Bosi Mtoto okimanyi bulungi nnyo nti Kenny yagamba Shakibu jangu mperekereko njaga kukola mwami ono twogeremu tutabakanye naye omusajja ati yatuuka ku bbaala yaawo ne bimusukkako olwa Kenny embeera gye yateekawo era vidiyo ziraga Shakibu ng'akola ki ng'atabaganya mulekeraawo talina kye yakwatako takubangako talina kye yakwatako wadde ne Kenny yamugamba kirala Kenny n'akola kirala. Kenny Floyd mujja wa Bosi Mtoto muganda wa Shakibu mwanyina wa Shakibu kakati sister wa Shakibu. Ensonga za Shakibu ziragawa. Ensonga za Shakibu mulimu abakazi mulimu amabaala ensonga za Shakibu bintu bya golodi bya ensonga za Shakibu ngera wenna bwe twakola version yasooka naye nga twali tetunafuna bukakafu bumala kati okusinzira ku baana abaaliwo kubaaliwo nanyonyoro mumanyi oyo mwanyina wa Shakibu kubaaliwo ddala wali ku siini bitwabadde nabo abaaliwo ddala. Shakibu yajja ngera bulijjo wagenda ewa Bosi Mtoto kuba baliawo emmere bakola ki ne bamukubira Kenny nga yamukubira Kenny yali yakubira dda Shakibu n'ayomba muyifulumya buti obutambi mubeera kuba yalaba video ku Christmas nga Zali waliwo omukazi abalwanya mukwano gwa Zali nnyo kakati omukazi oyo muka Kenny ayenda ku Kenny ate era muka Mtoto naye Mtoto ye yasookayo n'abanga yaguteera ddala ne wayita ebbanga Kenny n'akola ki bali kutugabane Kenny ne Mtoto Kenny buli we bafunamu obutakkaanya ne Kenny Kenny ne Mtoto n'omukazi omukazi ono ate alabwako nga zewaani ewa Mtoto kakati Zali wabayita ewaka Mtoto mwangamba mugagga ate oli omukazi yomita mwavu kakati Zali wabayita ewaka Mtoto yalabwako olwo mukyalo oli mukwano ga Zali yajja Mtoto yalabwako ng'ali n'omukyalo oli era kigambibwa mbu kolwo ekiro basula ku Afrikana Mtoto n'omukazi ontegedde bulungi Kenny n'amanya omukazi ali myaka ng'emeka mukulumu abakazi abagagati bange si mukulu kyokka mu myaka gwanga mukulu ate bawazijjawo omuto kakati kye twakola kye bakola Kenny akubira Shakibu amuga Shakibu naye gwe likyali wange kyali ki Shakibu amugamba ate ki ne mubeerayo nga muyina egundi bakale Mtoto nabeera mukyala wange bwatu biki Shakibu nambuze kati nze naali bakoledde ki bajje waka Shakibu nga waali ekiwulira naali bakoledde ki kubanga bali babadde bantu bakulu kati mugamba tonyumya n'oyo tokola oti nagala njagala ngende jogerere ne Mtoto oyo asise okola ki okummanyira kumbe ye Kenny yamobilize nze dda Kenny yamuwasa ono era ka financial muscle yaabwe business yaabwe acholia kakati kumbe Kenny yamobilize nze dda abaki abayayi kati Shakibu ye yasookawo ewa Bosi Mtoto era nga bwe nakoza ki bwe nagambye abali akasooka wana mukubira owayo oliwa koye tugenda twogere naye toteekawo nsasagge namuganze wendi kati Kenny bw'atuuka Shakibu atambula agende Mtoto yali akoze ki watudde Kenny yamuyitako buyisi n'akuba Mtoto engumi Mtoto n'adduka ne yeesibira mu ki mu office kakati we yeesibirayo ensasagayo kati abaana balo be yajja nabo obamanyi abayaye nga bagudde mu kitundu bebanyakulanyakula bebakola ki bebanyakuba bagamba mbu balinga 5 bameka ana kati na Shakibu yabeekangirawo ng'amanyi bagenda kwogera bwogezi na Mtoto
naye bano nga bazira ki naggaali. Kakati olw'okuba omusajja oyo Nagambye yanoonya dda amawulire bosi mutoto agaagalanga bw'okiwulira yasooka n'akikola ndowooza ng'asaga kuba yagenda ku poliisi yalipootinga bw'ati kuba Shakibu awo wonna yali ataasa na kutaasa agamba ate muteekawo wano osasage muleke yaddira n'agenda ku poliisi n'alipootinga nti abankubye Kenny ne Shakibu ne Kenny ontegeera and 40 others yekesi bwekola ki bweri kati mu kusooka baali balowooza byakusaaga okiwulira nga Shakibu alowooza oli boyi wange ngenda munyonyola akole ki ategeere n'ateekamu n'akabadde akagamba nti ekibalumye $401 omukyala ku White Party yes ze yafuwa Zali bosi mutoto yafuwa Zali ng'akoze eki okumufuuwa amusanyudde sente bazifuuwanga toyinza kubuuza nti ng'okoze eki abafere gwe lwakwateberangako mu nsi yaabwe baba bafunyemu ku sente bafuuwa abantu abakozi kakati embeera eyo Shakibu gye yateekala ki Shakibu yalabanga embeera eri bwetyo ne gye yali agenda bano gye baali bategese simanyi dijje biki n'agamba bagenda mu aniveyiringa n'agamba waayi kankole ki kansoke nkole ki Shakibu si kyali wa bosi mutoto n'amukubira era n'amubuulira nga Shakibu yamanyi bagenda kunyonyolagana bakole ki yategera oluvannyuma Shakibu bosi mutoto ateddewo ddala embeera kubanga ne banne abalala baakubiranga mutoto banyonyole kubanga mutoto ye wano akifunamu ate Shakibu akkirira tugende mpola nambemu tetwagala tubuza Zali mwagamba Zali yagenda ne bosi mutoto ekayunga yagenda naye ku Juuki nga mukwano gwe nga ki kati kankunyonyolemu ekisooka era Shakibu wuliriza nga we wulira omwalo oyo wagambye nti Shakibu n'okujambula mu bwa Zali nga bosi mutoto mwali okuva ku basemwanga wonna nga waali kyenkana obulamu bwa Zali bwonna obubadde bosi mutoto abukola ki abubaddemu saabufandinga abubaddemu Zali ate mwavu abubaddemu kwe kumutwala ekayunga ne basulayo bagamba baali bagenda bonna nze okusinziira ku mboozi kigambibwa nti baali bagenda bonna nga bagenda nga famire Zali abaana be Shakibu mutoto n'abalala bonna abaali mikwano gyani gya Semwanga abaali basobola Zali yatwala obudde okubira mutoto okusiba bbaawe bino bye bamusiba baagala omusiba Zali yakikola kati amukubira now the problem eri bweti boss mutoto right now ali in control ate abo bona abafere bagagga kwatero runo oluguudo bwabera in control to wina kyomugamba botunulira abantu abakamukubirako bwe mbakumenyera amanya nga bona abasamulira ate nga badde bantu be ate nga adatambula nabo boss mutoto alina restaurant ne bala awe munyonyo awakunganira abakongo abakubi ba gold abakuba sente abakola babera waawo bonna alina ko n'omugagga uli gutwade omugagga wange nnyo ali awo mukongo era abantu be batuula awo awiro ava kwa awiro era awiro wajja bonona babasinkana awiro abeerawo awiro tabeera waawo naye obuzibu bwajja omuntu gwe bataagala kuteeka mu sequence bosi mutoto ekimukozesa kino abantu bonna balowooze nti nno ye ne Shakibu balwanyisa Zari waliwo oli omukyala asobola obbazaalira ebizibu bonna ne babula kati okitegere story gye nkugamba kati ye bwagenda ku poliisi aloopa mu kuloopa ateekamu ono ampalana lwakubaani Zari tasobola kyova olaba ne muganda wa Zari video gy'ozannya akugamba omukyalo omukadde waliogerera edduuka lye mu tawuni terisigalawo kwe kwenyigiriza ku Shakibu ye kwe kugamba muno waliwo omukyalo omukadde abalwanya Floyd abadde n'omukyalo ono kale ye yazzemu later but boss mutoto emabega kawona nga bajja Kapemba webali jukira abona abafera abakongo bajja ne batandika okufuna abakyala ab'enjawulo Jack Pemba kwe kufuna mu gundi ono mwana wa fashion mwala wava munno kanga bagenda babafuna we bati bagenda babalonda okitegeera owewunya omukongo olaba yafera government naba nemuwe ekkubo ne balitekako Jack Pemba road ne kakati buji yabula yagenda n'endinya likyaliwo okitegeera so kati bo kye baakoze ono n'amanya nti nno bino bo kye baakoze akatambi ne basalamu
ng'ono akola ki ayingira agamba Floyd tolwana katiko ke katambi ke bakutte nga kamulagira ddala nti nno bw'oba ogenda okutaasa force gy'otwala oli bw'ateetegeeza ayinza okuloza gw'ogenda okukuba kati nawe bwe yagenze n'aloopa nti ono ayagala ki jjukira boss mutoto bw'oyingire we nga tonatuuka wali mu kagundi akali kawunta we wali entebe ye wano waatuula bw'omukuba nga takusobola omuyinza n'omuttirawo kuba ali talina escape mu kudduka eno yadduse mu ffumbiro paka mu ttooyi so kati yagamba Shakibu yamulwana kati yagamba ono yamukubye lwakuba amukuba lwa Zari kati buli obona obutambi bweyiganga olwobona buvaayo yabeera ne weeyewolereza obwekayunga abeera ne weeyewolereza okitegeera kati olunaku lwe yalina okukola obwa DJ bakwata abakongo ne bajja ne baspeninga sente mu bbaala nga baagala basikize bagambe nti embeera weeri Shakibu oli w'amaanyi ajje naye ng'ebweru wataddeyo abapoliisi ab'obupiki bunanga buli kamu kaliko abantu babiri nga waalinyirawo bw'ati bwali wa kumuyoola Shakibu Chameleone akubidde bosi mutoto nze twageze ne tufuna information Chameleone akubidde bosi mutoto asonyiwe Shakibu batuule baboogere amubuze owaye kibuzibu ki yamugambye ate kati tuli abadde awuliriza nnyo Chameleone yamugambye nga tolina ky'oŋŋamba yategeka ba Blue 3 tayagala kumwogera mu gundi yabateeka ku Premier League naye kyekimu okitegeera so bonna bataasa erinnya Floyd tasobola kuteeka linnya ly'oli mukyala yamukubidde n'amugamba oli kyali wange naye sooka okkakkane birongera bimaliza we n'abambi maliriza buli kimu kijja kuvaawo bajjukira Zari kati ali Saudi waliwo ekintu bannaye kyemubisi tugenda tewali kintu naye Sakozi nze mbadde nsaba tutambule nga tutambula sente z'obulango tusobola zifuna naye eza diversion tuzeewale bawule adverts ne diversion sente ezo tuzeewalire ddala nga waliwo ekintu ekitambula ne tutandika okujja ne tukyusa ekintu kubanga tulina bw'oŋŋamba nti Shakibu bamusiba ate olw'okuba yataasaani Kenny yataasa Kenny yataasa mutoto nga Kenny agenda omukuba okitegeera njagala banne nti bamusibye ne pikipiki ziri mu mulinda ebweru agenda akola obwa DJ nga buni banyonyodde nti pikipiki ziri awo zibulinda olw'okuba bagenda nga gundi amusiba nti lwaki wantaasa ku Kenny nti mutoto kyamusibira kuba Kenny ono Shakibu yajja kutaasa mutoto ku Kenny kyate mutoto asiba Shakibu olwokuba kati amugamba nti wantaasiza ki so golaba diversion bannange sente za diversion nze mbadde nsaba tuzeewale otegedde ekirala omukyalo ono muganda wa Shakibu era y'omu ku batambuza diversion bw'amala otambuza diversion eyo n'ogiwulira obikka kye tubadde twagala okugonjoola amaka ga Shakibu ono aleme gazanyiramu abeefula mikwano gye bali mu kubikirira ono oba azanyira ddala mu maka gaani ga Shakibu fennambeemu alina mukyala mukwano gwange ng'atandika okutambula naye ne bw'aba kale teyamwagala nga tamwagala si kirungi gwe kikyolaba kuba kuyisaamu Shakibu ki maaso ebyo mbusimanyi wanda badda yakulaba dda mwali wamu naye kati namuwasa ne bw'aba mwannyoko tosobola kuva eno mulwokuba ono yali mwannyinazi buli kaseera nga bw'omunone wadda nka nti yafumbirwa tutereeze ensi okitegedde tutereeze ki ensi kakati zokuva ino ŋŋamba n'otwala muka munno nga tusooke tulongoose ekyo deni bwe tumala okirongoosa tugambe nti Shakibu bakuwadde obudde ate bungi gwe bw'otandika okuta bagenda bangi nga benkanankana ki waliwo abantu okugenda abangi nga bagenze bali ku level yemu
naye gwe n'otambula nga kyotambuza ne banno kye bagamba nti tuvudde wala nani bino byapeninga bavudde Kayunga Mutoto ne Zali ebyo byonna byaliwo nga biva Kayunga. Kakati what is that? Oba kitegere jukira Mutoto ayinamu ssente bwempulira ne Zali ayinamu ssente kati omuvubuka ono Swakibu baagala bamunyigiririzaawo okitegere ali ku saidi yani ya Mutoto mbugundi aleme mukuba ani ono obuki kati ye bambi n'abeera awo oba kitegedde bagamba alina okwolereza ani Mutoto olwakana akavubuka ke bagamba nti baagala wamu naki y'omu ono mugundi yatambula ne mukazi we bali awo wakati baagala omuzanyira ki awo soke tumalirize ensonga mawa olinga agamba nti ebintu bye Kayunga bye twandifokasinzeko Shakibu atereza amaka babivuvuba nga beeyambisa bano bannyinaabwe ng'oluusi ne mwannyinaabwe akikola tamanyi ekegere kubanga oyinza okukola ekintu ng'oweereza kyotomanyi naye waliwo ekintu ekijja n'okitunuuliranga ensonga ebadde mu ddiiro ya Mutoto kugenda na muka munne n'amugja embala simanyi Rwanda n'amutwala eno olw'okuba amumanyi nnyo sakozi y'ensonga ebaddewo etambula wiiki yonna si bwe ekibadde wakati wano muleeseewo eno tuve ku ebyo tutambule na biri bw'omaliriza kyeki kyegambye nti eyakuba Mutoto oba asibaani anti eyakuba Mutoto bagamba si Shakibu kati ate Shakibu basiba wa asiba Swakibu bagamba yoli Mutoto nenkubuuza gwali eyo ategeera ennyo kyono Mutoto asiba Swakibu olw'okumutaasa kwoli omusajja yali amukuba kyamusibira lwaki wantaasa ng'oli gundi agenda okunkuba gwe obwongo bwe kye bugamba kyamusiba olw'okuba oli amutaasa okitegedde kati Zali ye taliiwo wateekwa okuba Swakibu yennyini tanavaayo kwogera yayogedde wamukozewo interview Swakibu tanakola ki ebyoli byaddayogera obadde towuliriza abadde akulaga ti Mutoto ne statement agenze n'azikola era ani ku poliisi tosirika busirisi bw'otuukayo oyogera ebikuleese n'ensonga kakati awo wokka we wakulaga awo wali akantu ako wegamba ti Swakibu ono asa omusiba olw'okuba yaleese gundi amutaase ekisoboka mwebuuzemu akantu ako kali awo akawairo kalinga kawalukaga oyitawo ate tonoona kutesaako Faruku oleeta diversion gwafuba diversion atozireeta Faruku nafunyeko omukisa nabaddeko emunyonyi eyo mu kubuuliriza ebintu bya Swakibu ekituufu si yakuba omusajja naye Swakibu ono omusajja yani Mutoto alina omukazi bwe yeegattako ate munne wono Ken ntika kyenkugamba kati obuzibu bwona bwavudde ono Ken lowooza yafunamu Mutoto yafunamu obuzibu awo ne Swakibu yabuuliza otambula otya ne mukyala wange Zali ontegeera naye ne bagamba be nabadde nabo ne bagamba nti obuzibu bwona bwavudde waliwo omukyala atayagala kulabika ontegeera ate omukyala oyo mukuba ntayagala kulabika era mu mentioning erinnya tuyinza omusanga ekabulagala ate oyo mukazi ayagala nnyo ndowooza Ken kati Toto ono alabika Ken ono anoonya engeri gy'akangavulamu Ken ekyamubuze Mutoto andi wuliriza dinako anoonya gy'akangavulamu ani Ken ekyamubuze ate oluna gundi ono ani Swakibu mukwano gwani kyava akangavula Swakibu bwa Ken omaliriza okuteesa kati
ono omusajja agenda okulaba abayaye Ken be yajja nabo ate aba mikwano gyani Shakibu kitegeera kati ono omuyaye ajja mu kiro ekigamba Shakibu n'ataŋŋamba mbu abayaye bagenda kujja nkitegeeza naye akikola ki akimanyiiko ate nga yasooka munenya onfuna kyenkugamba naye ng'olwedda awo wantu babadde basinkanirawo nnyo era n'abavubuka begundi bannaabwe ab'emunyonyo bagamba mutoto yaganye okwata essimu zaabwe kuba babadde baagala babituulemu ngeri ya kisajja kikulu naye yaganye okukola ki okwata omukazi oli yamuluma okitegeera kati oli omukazi obuzibu obuliwo ye talina bwagenda kujja muki talina budde bwa kamera era namumenshoni kyemba n'omukazi aba ayogera ono atwaddewo gundi era ne bano bennyini bannaabwe ekikosi kuba ekikosi kyabavubuka bangi batuula nnyo wali bayita ukalamero awo webatera otuula kitegeera nambemu oyo asinga obbamanyi kitegeera nabo bennyini ne baba boogera omukazi tebakola ki timukambwe nnyo onfuna era enzanya gy'abazanya yekola ki oteeka kyenkugamba kati obuzibu bwonna we buli mutoto ono ayingiza Shakibu mu mulimu mu musango ndowooza butamugamba kubanga ate yes okuba mutoto alabanga Shakibu yalimu muki kuba nti abayaye ba Ken bakola ki abayaye ba Ken beyajja nabo abalaba nnyo neyani ne Shakibu okitegeera kiba kitegeeza nti omusango okola ki ate ekyokubiri nti omukyala yennyini abagatta ono gwe bagaa gwe batambula naye ndowooza akabega konna akasimba nnyo wa Ken kati mutoto abalabanga omulimu okulisobola singa olugalo alusimba mu Ken era mugundi eyo muki gundi y'oku poliisi eriko abantu bameka ne Ken kwali nilwakuba omuntu omukulu ffe gwe tukulembeza yani ontekera kyenkugamba naye nga kugundi kyemutayogera ne Ken kwali ontegeera nabalala 10 ameka naye ne mutoto bw'aba akulembezani lwansonga yes nti mutoto bw'osanga bwetunaatula wansi tudisikasinga mutoto ne Ken n'oli omukazi ajja kukola ki aba alina okuvaayo tuba tulina omuleeta ku mmeeza kati Shakibu jjukira twakalaba mutoto ne Zali kati ffe abasigadde tugamba Shakibu ali mukulwanaani naye nga mutoto ayakolako Shakibu lwaki otambula negundi ate ng'okimanyi kasajja kambwa ontika kyenkugamba kati embeera atajjukira mutoto ono anoonyeza amawulire gabadde gakyakoze eki kubajjukira mu bannayinamu ssente naye nze nsaba maama ono ataase Ken ne Shakibu ku mutoto ono bino bigenda kuggwa ajja bimala bigenda kuggwa manyi baki bigenda kuggwa ono yennyini maama agenda kujja abagaye mmwe mugenda kunzijja mu kamera kyesaagala kukola ki gwe kyoba omanya saawa zino ntegeera gwe kyoba omanya bigenda kuggwa Shakibu tebagenda musiba bigenda kuggwa ate bali kati Zali kiki bamuweebuula kuba Zali obuvidiyo bwonna kati kankubula ekintu kimu omuganda wange Sakozi obuvidiyo bwa Zali ng'ali nnyo omuti nga ne mutoto waali tewali abo bateera bebakola ki ontegere kyenkugamba anti wulira kati biba tebikyaliko okukola ki kuba kino kiba kisigala kikyatambula naye waliwo atajja mu kamera ye ng'ali mabega waaki nze njala kuyiga bataasa oli bano bonna abagamba nti ate mulwanira oli baweebuule bano ate baani baweebudde anti kino bwe kisigalawo nga bagamba nti Zali ayagala mutuani mukwano gwa mutoto tamwagala okitegedde kakati bane basaba nti tudifendinga ono tuweebuule anti seraba okuweebuula kati nze okuweebuula gyoli kwesitegeera kubanga Zali batandika omuwa ekifaananyi ne mutoto bamuwa ekifaananyi nti agenda asula naani ne Zali Faluku bali baba beeterayo vidiyo yaabwe era neetambula si bwe kiri ne bagenda Rwanda era ne tugiraba ng'ekola ki ng'etambula ate kati ffe tuba tuweebudde tutya obudde baba beeweebuula Sakozi mayi mutoto nadde simumanyi naye oluvannyuma twali Kosolo Garden najja era lumu poliisi egenda kujja ekwata ate omukatale okunoonyeza ebitabo
omusango gye guli ogwo najja nenda ngokera mu video ze twakwatanga ne Masembe nenda mutoto nentegeera mutoto yani kati Sakozi kubamu ku kibinja ekyabadde nyina mu mukwano gwange eyatwogera bino bena betuli mu kwogera simanyi Swakibu yani simanyi biki ekibasumbwa navuka abakazi abasharinga embere ziri ku bakazi bonna basatu baba bi bano group ngawo giraba ate kati bulange baluwo mutoto yalina mu kusente olutalo lutandika okutandikira ddala mutoto ng'agenze ne Zali e Rwanda akoli kulade enjoga naye lutandika mutoto agenze ne Zali e Rwanda Swakibu tebamugamba oli byadanyumiza Swakibu tebamugamba era Swakibu yembu yekanga bifaananyi infact ne bifaananyi yekanga byakayunga ne bagani olaba byekayunga ne babadde nawa ne Rwanda kakati era mpuliddeko n'omuteeso omunga agamba nti Zali yagambye mutoto bive mungenda kubimaliriza waliwo akyogedde awo ngenda kukola ki Zali mbu yakubye essimu mutoto yagambye Zali nti agenda ne bagenda Zali bayakubye ku ssimu n'agamba agenda kukola ki era ekiriwo kinasembe okumanya nti bano bagenda kubisootika Swakibu bagenda kumusiba naye nga mutoto embiranyi ye ne Swakibu weeri ono okutwala mukazi woli au tunga tamugambye oba ogenda bonna ejjinja nga tamugambye eyo mbiranyi weeri era olutalo olwaliwo n'akatambi kano ketulaba ffe mbuka kadde si kapya ketulabaako kuba nzomana yange akatambi wali mutoto nga balwana ne Swakibu ati nze omwana nali njogera naye nangamba ketula akaki kakadde nangamba olutalo dolali lugenda ebito byali bigenda kuba buguma Swakibu noono ekayunga ogotali mukazi wange ekayunga kibagamba ekyo kgenda bagenda tibali bangi bagenda abantu batini era nga yabuuza dwaki nemutwala okubanga muli emmere nga muli wamu ku hoteri kyokka ate mutoto aludde nnyo ne Zali kuba nze nakwedde video zonna nga mutoto ndaba nga mwali zonna gundi we yabeeranga kakati eno sagenda ne we yakoze eki we yajjidde nayo neegwawo kati mutoto ayagala alage Swakibu nti gwe nkusobola oli kwono ate noono omulumbye kitegedde bulungi kuba oli omukazi sente azirina ne Zali sente azirina kati byonna omuntu alina sente tannyonnyola Sakozi omuntu omavu tamukolera puroguramu kitegedde bulungi Sakozi omuntu omukazi nga mujozi ye abeera mujozi oyo gwemudayogera omuganda wa Swakibu oyo si oyo omuwala era naye wawulira satume ngaali mukuzoga azoga tezigattagatta era si yavayo olala nayogera ku Swakibu era bafuna butakanya ne Zali bayayogera ayina si oyo era kakati ye ekintu kyakola omuwala oyo mutuufu okudifeninga mubulazo we naye olwokuba nti tuyinza tukwedde n'emboozi eno nga babisootinze dda kubanga oli yagenda ayagala kujja mu mawulire wajja mu mawulire wali bira bigenda okufubutukayo biyitirivu era aliwo n'omuvubuka omulago bayogeddeko awo mbu mutoto gwe yakkakkanya mbu naamusana okumusiba era naye mbu ng'ali ku mukazi oli asooba mutoto walumba ono era oyo kuba omwana yadda ngamba mbu babuukingako emunyonyi awo a week says biri naye nga omukazi enjajajja yagulyako n'omulenzi oyo emmotoka embiranyi neetandikira awo kati Sakozi Zali ekituufu ye ajoogamuko Swakibu anti wabanga Zali yasituka n'agenda e Rwanda kitegedde bulungi n'agenda ne mutoto nga tabuulidde bbaawo ekyo kikyamu Sakozi wabanga asituka n'agenda ejjinja n'agenda ne mutoto nebatwala okutuula awantu ne bali ekyemisana oba ekintu kyonna kibakola nga tabuulidde bbaawo ekyo kikyamu kakati embiranyi wakati wa Zali ne mutoto ne Kenny ekibasumbwa bano eyo, 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 eyo,
naye byonna tubizaayo tukole. Ono omusajja mujozi. Olaba mutoto. Si gwe mulundi gwasooka okulwana ne Kenny. Guligwe balwana ogwasooka. Guligwe balwana ogwasooka nga tasobola kumusiba. Olw'ensonga baali mu buli ngeri agenda lipootinga Kenny ne kyebalwanidde ku tayimu eyo. Okitegeera? Kati yafunye ennyongereza ng'alina ne mwawetera. Tusaba babikwasaganye mpola mpola. Mami tukusaba abantu bano oberenga obakkakkanya kuba kati gwe bayinza okuwulira ndowooza tewali wala. Nebale nnyo bane mwebale ddala tulabagane next time.